Bannange ekitalo nnyo kitalo ddala essaawa eno ensonga eri mu ddiiro gye twogerako y'abaana aba King David Junior School essomero lisangibwa wano sayidi y'Endeje mu Makindye. Abaana Mukama yabajjuludde olunaku lwaleero lwonna tubadde tusibye Endeje era kati essaawa eno wetwogerera tuli ku municipal e Makindye. Kati kye tuliko kyakuba nti tusobodde okusoma abazadde abafiiriddwako abaana n'abaana tusobodde okuba nti bavuddemu nga balamu. Endeje wali wetubadde ku King David Junior School tuba tetusobola kuteekawo baana kubanga abantu babadde bayitirivu obungi. Kati response teams zibadde za njawulo, Ministry of Gender, the RDC's office, Makindye Ssaabagabo, bajournalists babadde bangi, nationalities ez'enjawulo, South Sudan abaddewo, Batanzania, Banakenya, abantu b'ekyalo, ba LCs. Kakati twagenza okulanga abaana abo okubaleeta mu mbeera eyo. Abaana babadde balina ebisago, abalala balina ebiwundu, bakazi babadde bangi abagenda okuba therapy naye nga tusobola kuteekawo baana mu kitundu ekyo. Kati ne basalawo abaana bayita bano ku municipal. Tuba tulina okuvaayo n'empapula forms okulaba nti omwana tumuteeka ku muzadde we. Tulina okukola mwakakonfamingayo abaana bameka abakasurvivinga so far? Abaana kati lisi zikyali nnyingi nga bw'olaba bano lisi tukyalina nnyingi, tusoma busomi abaana abaliwo. Essaawa eno nyinza obutagatta mugatte ne ngutegeera. Naye nsuubira nga tunatugenda kuba nga tuwa updates time and again abantu okutegeera wakati abaana bano abali wano be baana abaliwo. Ali ku mulyango wali wano tukuyinza wanyimanga abaana basomayo muzadde ayingira wano. Kati omuzadde ayingira twaba alikoliza dda kuzina empapula ze mulaba. As of now, what around the figure y'abaana abakafaawo? Abaana bakavaawo tetunaba kubasa tendya kuba tukyabawa bazadde baabwe. Abakafa. Abaana abakafa ennamba era gitwale nayo ekyaliwo abaana 21 tentative wakati yaweereddwa okuva ku makya kuba mwalimu abasomesa mwabadde mu badirectors. Information eva eri abadde ku ssimu tulina okonfaminga information entuufu kati ffe ng'aba security ne RDC okumanya ddala ekituufu kya bonna by maybe tomorrow president tujja kuba tusobodde okufuna abatuta abaana abasigaddewo abaana abakyajja wakati newetwogere wakyaliwo abaana balabana bebakyaleeta abasigadde eri abazadde abamu bwe bageze ne banonayo abaana ne babeereetera ne bafuna medical care ne babatwala. Kati ffe bano basi ze baleese be bali wano e Makindye. Waliwo enteekateeka y'okutwala bano abaana mu kye twandiyisewo nga ba rehabilitation oba bagendagenda straight mu mikono gy'abazadde? Abaana bano kuva we twatandise okuva ku makya tubadde tulina rehabilitation teams, Ministry of Gender eba ne ba councillors ababudaabuda abantu bali mu mbeera bweti. So okuva ku makya babadde nga babudaabuda abaana babudaabuda abazadde abamu kyabakubewala nnyo. Muzadde omu afiddwa abaana 3 eposha z'omukuba ne bamutwala kati bambi tiimu zo wezina kati zikyaliwo. Kati tugambe tino bano abaana abasavayinze bagendagenda n'abazadde baabwe abasavayivinze tubawadde abazadde tukoze counseling okuva we bazze babadde nabo era tubabulira n'abazadde ekyokukola nabo bafunye treatment, bafunye first aid, bafunye okubudaabudibwa n'essomero lyennyini. Kati okumala wiiki nga 2 minisitule yazze negamba basooke tuwumuzeemu okumala wiiki nga 2 tusokwate okumaliriza. How about those who couldn't make it? What is the program like for those who didn't make it? So for the program, that's why we are here now at the municipality. Yeah. I'll still now waiting. Like we said, there's another 4 that are not yet here. So we first take out the lot that is here as we also establish more of those ones who remained in Mali and those who are brought here, and how many the parents have been in position to take away, and also those ones who could remain here. Of course, even right now we are here, but you find even however much we make the communication, some parents are not yet here. Even the deceased? Second? Those who didn't make it. I mean, like those who were The dead. deceased are not part of this group. Okay. For them, they are still there. We are going to make more communication as and when we progress into this. Naye afande wali waliwo abafudde bagenda beera transported okuva mu mokyale ye Kapchora babalete Mulago. When is it going to be done? Kati ekyo nyinza nekugamba tukonsentrate nnyo ku baana bano abadde bakyali abalamu. Bano be twajjeeyo abaana Mukama be yajjulidde kitalo n'ekitalo ddala babadde bakyaliyo naye era kati eno ttiimu eri wano ekola ku kino era ino ttiimu zendala zigenda okugyayo abaana abo babatwale mu mokyale ate nga tutwala nnyo esokola nga tubagiza abazadde baabwe. So for now most of the concentration is on these ones because they balina okufuna that first care, first treatment nokuba abazadde baabwe kati wetumaliriza ate ekyo tutandika ne bali abaana abalala Mukama be yajjulidde. Enamba y'abali mu malwaliro yo oyinza oba nga bagitegeddeko kubanga abafudde bo ogamba ennamba togimanyi. Abaana abali mu malwaliro ntegeezezza nti abaana bonna aba Mukama be yatuddiza abaana abatavudde bonna twabageni tubaleetawo.
ze basi z'olabye ate abali mu malwaliro abali malwaliro abamu babajja balaba kyaliyo kati abazadde balina abaana malwaliro tugezezaako batracing abaana abamu babadde bakuba essimu abamu babadde balishakunya amanyi enamba ya muzaddewo natukubira essimu naga amapindugereko ne muzadde wange abazadde abamu babadde wali nga tebamanyi kati bwe tufunyeko abamu tubagambye badduke bagende basisinkane abaana abadde bakyali mu ddwaliro tubana bakubajjayo Okay, Yes.